Gw'oyogera ng'ani? Njagala kukyayisa mukulembeze wa ggwanga. Kati lutalo kaamala olayira. Mu lutalo luno mugenda kakasa who is Puta? Who is Kalanda John? Who is leaders of Puta? Ate mugenda kumanya nti when I talk about Puta, I mean Puta. Pulezidenti avudde mu mbeera ssente z'abasuubuzi abakulu bazituulidde. Y'emboozi gye tukuleetedde ku Magala TV. Teekako data owulire. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. John Kabanda ono nga ye pulezidenti w'abasuubuzi mu ggwanga akangudde ku ddoboozi ku nsonga ya vulugu agenda maaso n'okulabikako eri abakulu abavunaanyizibwa okuwa abasuubuzi ensimbi zaabwe. Bino tetubyeyogeza. We know how to fight. Ate, by the way, we fight badly. Tulwana bubi. Ate entalo ze tulwana mwana wantu tuziwangula. Nga sagala kusanyusa mu abandaba. Nga sagala kusanyusa abandaba oba bampuliriza. Mbagumya nga ate bwe ngumye nnyo omutima gwange. Nti luno olutalo lwe tulimu it's a war. Mumanyi kye bayita olutalo? Ye saidi eri okufungiza neno nefungiza ne mugenda mu bato. Sseruganda tufungiza. Nziramu kirangirira nti zino ssente kituufu za gavumenti Museveni yazituwa naye ate futa yezivunaanyizibwako kubanga yazisaba. Kati buli ayagala okuwabula ajje. Omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko yawa abasuubuzi abaakosebwa amataba mu Kampala ensimbi obuwumbi 2 wabula nga n'okutuusa kati tebazifunanga olw'emisoso egyeyolekedde mu nteekateeka eno. Kadde mpulirawo ekitiibwa Prime Minister waliwo we yatuuse n'agamba nti ate ne ssente tannazifuna ate nga y'omu agamba ate abasuubuzi babagabire ku Mande. Twakiganye tewali kitupapya tulinze emyezi 6 ssente fengeno bwe ayagala okuwabula yenna owebale kuwabula bulungi nejjangu owabulire mu bantu abatuufu. John Kabanda mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku ofiisi z'abasuubuzi mu Kampala okuduumira abasuubuzi okweyiwa ekkololo ku mukolo gw'okulayiza pulezidenti w'eggwanga olunaku olw'enkya. Agambye keetonyeka gwake abasuubuzi balina okuweebwa ssente zaabwe. Okufuna obutanyagwa abasuubuzi balina okufuna obwenkanya. Okufuna obutanyagwa buli muntu alina okufuna omutemwa gwe okusinzira bwe yafiirwa nga ttiimu eno ekoleta emyezi 6 bwe yagayitinga. Tetugenda kukkiriza bali abagenda okujja kututeekako ekifuulo okuba balina obuyinza. Munnaye tujja kulaga era twebaza n'Okatonda omukulembeze w'eggwanga era yategedde complaints zaffe. Gye buvuddeko minisita ategeeza ng'enkalala z'abasuubuzi ezaakolebwa abantu ab'enjawulo bakakasizzaako abantu 7. Ssentebe w'abasuubuzi kyawakanya nti twagala kwenogera ku musimbe essente z'amataba ne tweteramu abantu abaffe bya bulimba. Naye abantu bano bannakigwanyizi banoonya statement ensi gyeneegula bo gye boogera. Bw'abanga owekitwala Prime Minister yateekawo olukiiko lwe bayita lwa vetting committee lwakwabo tebababuuza mumubuuze yali alusisinkanyeko era yalusisinkana wanga ate yalulonda era yaluwa mulimu ki ogw'okukola. Abantu baffe sibalemye tebamanyi kyakola ate naffe abawabuzi baganya otukozesa kati nze bansobedde. Ono kinagamba kyakubuzaabuza abasuubuzi eri Honorable Minister Nabbanja basobole okulya ssente z'abasuubuzi. Tutalisiti 2 n'abantu 5 Kasiita 2 Nandi Road 3 Nangirira 0 lisiti eyakupa yentuufu ezisigadde za Prime Minister. Ezisigadde za Prime Minister Nabbanja
kati owekitiibwa Lieutenant Prime Minister ye yakoowodde abantu be n'abagamba namwe muwandiike muleete ng'agezaako okuteekawo confusion oluvannyuma ono akunze abasuubuzi bonna okweyiwa ekkololo okujagulizaako omukulembeze w'eggwanga nga bamulayiza. Era katutwale omukisa guno okukoowoola abasuubuzi ne bannayuganda mwenna okutwaliza awamu okubasaba nti olunaku olw'enkya baluyita lunaku lwa serebule. Tukoowoola abasuubuzi mwenna okwetoolera olw'eggwanga nti ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano lujja kuba lwa nkya lwa 2/26 ffenna tweyiwe ekkololo mu kulayiza omukulembeze w'eggwanga atuvuge mu bbaasi gye tusuubira nti ku mulundi guno tuzza okutereeza ebyasoba mu busuubuzi bwaffe. Stephen Sakamate, Magala TV, Agatalinda.